Amagye ga UPDF na buli kati gakyawuniikiridde olw'eggwanga lya Rwanda okukiteeka ku Uganda nga bwe budamya abayeekera ba M23. Gavumenti ya Rwanda efulumizza ekiwandiiko olwaleero we bijjidde nga abateeberezebwa okuba abayeekera ba M23 baakamala okulumbagana ebyalo mu mambuka g'ekibuga Kivu mu ggwanga lya Congo ekyaviiriddeko bannansi okuddukira mu Uganda. Tetulina M23 mu Uganda. Ndowooza Uganda y'emu ku nsi esinga okukolerera emirembe mu Kitumu region ng'ekola of course nga yegattira wamu ne ba neighbours bonna n'ensi zonna endala is forming up this region. Ndowooza it is on record that Uganda is signing, for example, a roads project with the government of DRC. N'olwekyo tesobola kuba ate nga yensi y'emu ate neetereka abayeekera ensi eri endala. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa amagye ga Rwanda geesamudde ebikola by'abayeekera ba M23 wabula ne bategeeza nga abayeekera bano bwe baabudamizibwa mu Uganda okuviira ddala mu mwaka gwa 2013. Rwanda egamba nti obulumbaganyi obwakoleddwa ku magye ne bannansi ba Congo ku Sande abayeekera abaabukoze baavudde Uganda era bwe baamaliriza ogwabwe ne bakomawo kuno. Omwogezi w'amagye Brigadier Flavia Byekwaso wabula akakasizza nti abaali abayeekera ba M23 abali 300 bali kuno naye nga baggyibwako ebyokulwanyisa era nga bali mu nkambi ez'ababundabunda mu kitundu ky'eggulu ne West Nile. Ono agamba nti bano era ebyobuyeekera babivamu mu mwaka gwa 2013. Aba M23 gavumenti ya Congo oba amagye g'e Congo gaabakuba ne gabawangula. Abaasigalawo n'olwekyo bwe baawangulwa badduka ne bajja naye kyakanyizibwako bafune we baterekebwa nga negotiations obanga okuteesaganya wakati waabwe ne gavumenti yaabwe bekugenda mu maaso ne basigala era ne basaba refugee status era refugee eyo nebaweebwa okuva mu 2017 era ne barenouncing oba ne beegaana ne babajjako amamundu gonna ne babajjako ebyokulwanyisa. Olunaku lw'eggulo bannansi b'eggwanga erya Congo beeyiye mu Uganda mu kitundu ekyebunagana ku nsalo ya Uganda ne DR Congo mu disitulikiti y'e Kisoro. Amagye ga UPDF gaayungudde abawanvu n'abampi okukuuma ensalo ssaako n'okuteeka amagye ku bwerinda obusembayo okuba obwa waggulu. Sabbiiti ewedde kigambibwa nti abayeekera ba ADF baalumba ekitundu ky'e Bukavu. UPDF egamba ekolaganira wamu n'amagye ga Congo okusobola okufuggaza aba ADF. Enkolagana eriwo wakati w'amagye aga Uganda UPDF n'amagye aga Congo ya ku sharinga oba okulaba bawanyisiganya batya amawulire, bawanyisiganya batya okubuuliriza, naye newankubadde nga balina okulaba nti baagala okukolera awamu okumalawo ekizibu kino kuba kino kizibu. Byekwasa ategeeza nti ekiwandiiko ekyafulumiziddwa amagye ga Rwanda tekigenda kutaataganya nkola ya mulirwano eriwo wakati w'amawanga gombi. Ate kyennyamiza nnyo okukozesa amawulire, okusinziira ku mawulire n'olumiriza ensi endala. At diplomatic level simanyi bwe kifaanana, saagala kyogerako nnyo naye kyennyamiza. We butukidde olwaleero ng'abanoonyi b'obuddamu abadduse okuva mu ggwanga erya Congo batandise okuddayo ku butaka. Kigambibwa nti amagye ga Congo gaalumbye ebifo abayeekera ba M23 mwe babadde basinzidde mu kitundu ky'e Kivu ne gabyeddiza. Around Bunagana here, they are almost on every place. So, and we don't have the toilet, we don't have food to feed them. So, we wish them to go back. Abakulu okuva mu Uganda ne Congo olwaleero babaddeko mu kafubo okwogera ku mbeera nga bweri n'engeri gy'esaana okukwatibwamu. Ntabwo ari ku Uganda naho turi kureba ari buri inzara yatwikira hano none icyo gitumye twisubirira iwacu. None hari amahoro nubwo ntabwo nidushake dupfira ariko inzara yicaga nabi. Thing from yesterday we get only porridge only today. Now this moment we are very hungry. The children is there, no good water to drinking, food also. Bo ab'obuyinza mu disitulikiti y'e Kisoro beeraliikirivu kubanga namungi w'omuntu eyeeye mu Uganda okuva e Congo olunaku lw'eggulo teyasobosezza kukebera abantu bano obulwadde bwa COVID-19 ekiyinza okuteeka ekitundu kino ku bulabe obwa waggulu. You know about the DRC
they have not been taking care. They don't have even the masks. As we are using the masks, for them they don't have the masks. So we are expecting maybe to get more patients. Ng'abanoonyi b'obubudamu tebannajja mu kitundu kino eky'ekisolo kibadde n'abantu abakwatibwa ekirwadde ekya COVID-19 kumpi 7 buli lunaku.